Obulamu Dr. Diana Atwine abadde alabiseko mu kakiiko kano okutangaza ku mivuyo gy'anokolwayo mu alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti mu mwaka gwa 2015-2016. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yasinzidde ku mikolo gy'okujaguza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna egyabadde mu disitulikiti y'e Ssembabule n'alangira abasawo ba kuno okwerowoozaako bokka nga basaba omusaala omunene n'agamba nti y'ensonga egenda okuleesa abasawo okuva e Cuba. Wabaddewo ebiyitingana abasawo bano bagenda kuweebwa obukadde 5,40 buli mwezi ssaako n'obusiimo obulala okuli okulya n'okusula. Okusinziira ku muwendo ogusomedwa Dr. Diana Atwine mu kakiiko kano, abasawo abakugu abasinga okusasulwa mu ggwanga buli omu aweebwa obukadde 3.5 nga kukyaliko omusolo so nga abasawo abacuba bagenda kuweebwa obukadde 5,50. You are suggesting to pay $1,500, which is about 5.4 million, these foreign doctors. If we pay this money to our doctors in Uganda, they can do the work. We're going to rent houses for them, provide them maybe security or transport from where they stay to places of work. So how did you as a ministry intervene and say, this is the way to manage this? If it is the case that we are going to be held at ransom, then we need to look for another fallback position. So that's how now the position was to get doctors from Cuba. So that is his and pay suggestion. them the 5.4 million that you were supposed to pay the Ugandan doctors. That was his suggestion. Bino bibijja abaka mu mbeera ne bateeka Dr. Diana Atwine ku nninga annyonnyola gavumenti kwe yasinziira okuvayo n'ekirowoozo kino. Atwine annyonnyodde nti enteekateeka y'okuleeta kuno abacuba ng'omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu teyagimanyaako. Byasalibwawo mu nsisinkano yakubiriza omukulembeze w'eggwanga yennyini n'abakulu abalala mu lukiiko lw'abaminisita. Any report, and also this I understand that the report was supposed to be discussed at cabinet level with the president, and then whatever comes out so of, you of first that. was there. When they went, who went and where did they go? Buuziddwa ku nteekateeka eno weetuuse. Atwine abuulidde akakiiko nti ttiimu ey'abakugu ba gavumenti yasindikirwa e Cuba ku nsonga eno yakomawo dda wabula ebyava mu lugendo luno tabimanyiiko. Then they went, but when they came back, I think the decision is still yet to be discussed. It is because I don't have any information, so it will be very premature for me to give information. Ekibinja ky'abaagenda e Cuba kyaliko minisita w'ebyobulamu amyuka akulira eggwanika ly'eggwanga, Ssaabalungamya wa gavumenti mu mateeka, ssentebe w'akakiiko k'eggwanga akalondola ebyobulamu, omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'abakozi n'abakulu abalala bangi. They went and went to Cuba to meet the authorities there. So now, who represented other than the minister? Who was the technical person from Ministry of Health? No, we were actually depending on the Health Service Commission and also Public Service. Mathias Mpugo, omubaka wa munisipaali y'e Masaka, yennyamidde ku ngeri gavumenti gy'egenda okuleetamu kuno abacuba ng'abaayo tesobola kubasasula nsimbi zibamala. Omubaka wa Kasambya Mbwateka Magafa atadde Dr. Diana Atwine ku nninga annyonnyole eggwanga ku ngeri abasawo okuva e Cuba gye bagenda okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro abasawo ba kuno bye bazze beemulugunyaako ebbanga lyonna. Theodore Ssekikubo, omubaka w'Olwemiyaga, abulidde akakiiko nti okutambula okugenda e Cuba kye kimu ku bisinga okubeera eby'ebbeeyi mu nsi yonna, kwe kuteeka Dr. Diana Atwine ku nninga annyole eggwanga oba kino gavumenti yakirowoozaako. But your docket, health. You can talk of labor, you can talk of finance, you can talk of all the ministries, even housing. But you are the one, you are the user. You are the one who could requisition. It is in your docket. How else could others get involved without your input? Atwine ategeeza akakiiko ntalina kyamanyi ku nsonga zino. Ttiimu y'abakugu yagenda terina alipoota gye yali emuwadde nga n'ebyaggyibwayo birina okuteesebwako mu lukiiko lw'abaminisita. Ababaka abalala betwogeddeko nabo bawakanya ekyokuleeta abasawo kuno era bawadde gavumenti amagezi esooketereza abasawo ba kuno ne bye basaba. Waliwo institution yonna erina abakozi bakola bulungi. Institution zonna abakozi tebakola bulungi. Sigino president gyaweereza eringa egamba nti eggwanga lino agenda dijjuza abacuba bw'anaava mu health ng'abacuba mu health ng'aleese bacuba ne bamukolera ng'avaayo ng'agenda mu basomesa ng'aleeta abacuba nga bamukolera. Ebigambo bya pulezidenti ebyo tebyewuunyisa, nenze kye nsooka okumugamba abantu baakowa ebigambo